erida kikibulayo nga 2-3 kutwa ku ssaawa emu eyakawungeezi. Munyo live tugenda gutandika n'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni olwaleero asinkanye eyali omukulembeze w'eggwanga erya Kenya owokuna Uhuru Kenyatta Mwaigai ne boogeramu ensonga ez'enjawulo naye ng'olunaku olwajjo yasinkanye bannaffe abagenda maaso okunoonyereza ku misango mu kitongole ekya poliisi. Babadde bamaliriza okutendekebwa okw'enjawulo wali ku ttendekero lya poliisi e Masindi Kabali. Yababulidde ensonga ez'enjawulo n'abakuutira okukuuma emirembe kubanga emirembe bwe gibaawo enkulaakulana esobola okutuukibwako era twabikuŋŋaanyiza nabyo katubikola nga byatambudde e Kabali. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni agamba nti eggwanga lirina okukola lirina okubanga ebyokwerinda binywezebwa gulugulu. Now, the second mission is strategic security. To have security of our people against all threats, internal, external. We need that. You can see what is happening in Africa today. Omukulembeze agamba newankubadde ng'ekigendera kya Uganda n'Afrika okutwaliza awamu okwongerako ebyo ebifulumizibwa ne bitundibwa ebweru naye agamba nti ensonga y'ebyokwerinda terina kubuusibwa mu maaso. Production and market. Production and consumption. So this is point number one, and we shall see the implications of that. Once this is very clear, that a society cannot be prosperous unless it produces and markets what it produces with a chivaro. Because you must do so with a chivaro. Because sometimes you can produce without a chivaro. Ono n'okwogera bino asinzidde olunaku lwajjo ku mukolo w'abadde agenda maaso n'okubangula abamu ku bambega abafulumiziddwa wano ku maka ge Entebbe. In order to get prosperity, you need patriotism, you need Pan-Africanism, you need socio-economic transformation, you need democracy. And those mean that you need to unite. So therefore we don't accept the other line of saying you be divided, we say you be united. Bambega nsimu bebagenze maaso n'okutendekebwa era nga bali ku mutendo gwa Superintendent of Police, Assistant Superintendent of Police era nga bano badde bagenda maaso n'okutendekebwa wano ku ttendekero lya poliisi e Kabali. Omukulembeze gw'eggwanga era asinzidde wano n'abajjukiza ate okuteeka ssira ku nnyingo ennya z'ekibiina kya NRM omuli okwagala eggwanga lyabwe okwewala okusosola mu bantu ssaako n'okwagala Afrika okutwaliza awamu. You cadres who work for the Republic of Uganda, it is important that you get this logic of the NRM. That this logic of telling you, love Uganda, love Africa, is not just for loving. It is because you need it. Your people need it. Your parents need it for their prosperity. Akulembera kitongole kya Bambega Assistant Inspector General of Police Tom Magambo atendeza omukulembeze gwanga ku kino ekituukiddwako era nga mu kaseera kano abasirikale badde ddala 19 be bagenze maaso n'okutumbulwa okuteekebwa ku mayinja amalala nga bano agamba kino kigenda kwongera enkola yaabwe y'emirimu n'obuweereza. Of good morale, but in this audience alone, Your Excellency, of 71 students, 46 of them were promoted to the rank of Superintendent of Police. And I want to ask them to stand up. Here, Your Excellency, plus this of 71, we shall have covered a total of 210 officers who are mainly our frontline workers, because these are the ones manning the districts. And we hope, Your Excellency, that if we achieve this target, then we are going to reduce on the excuses, especially when it comes to serving our people. Ono era amaze n'otegeeza nga bagenda okusindikibwa e Kabali bongere okubangulwa. The 136, that is in 2022 at Kasenyi. Next year, our priority is to go now lower on the inspectorates of police, and then we can train, and eventually
I'm optimistic we are going to build a critical mass. And then with the necessary tools and the necessary command and control, I think CID will be able to contribute immensely to the socio-economic transformation agenda. Ekitongole kino ekya CID kyekimu ku bitongole bya gavumenti ebirina okunoonyereza emisango egisinga obungi n'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Eggulu lino lisakiddwa ekitongole ky'amawulire ku Russell TV Omunyo.